kubanga weeyunze ko na gyosiza okubanga otulaba mujje bali kujja mukwasaganya engalo mwena gye muli abali mu UK, USA, Dubai, Africa, mwenambaniriza ku RKB, subscribe, share and leave a comment. Thank you so much. Olunaku olwaleero njagala okubanga twogerako ku engeri abantu abafa ku bantu bamwe tulina ku babayita. Omuntu oyo omukwano gwe nina gy'oli mungi olw'okuba nti omwezi guno gwa February tumanyi kino gwakulaga mukwano. Omukwano ogulaga otya munnange? N'omuntu gw'oyagala, omuntu akuzaala, oba omuntu oyo gw'otosuubira kuddiza nti omwagadde kino agenda kuddiza. Njagala twogere ku ekyo olunaku olwaleero. Leka tuteeko omukyala beautiful Solome. Omwana nzaala yawano naye nga tabeera wano. Mubeera mu nsi zaawa? Canada. Bana Canada yaliko ennaku zino. Canada ennaku zino yaliko. How are you? I'm fine. How have you been? I've been okay. Okyalabika bulungi kyanaggwa. Okikola otya? Wendy njagala weyagala self-love. Bana efeebo mulabye otya mwezi guno gwa mukwano. Mwezi gwa mukwano olunaku lwansanze sirina omwami wange. Mwami muzungu muddugavu. Mwami Munnayuganda. Kanya ng'oli otya? Naye bakuzaala Wasolo. Nti ekyalo gye banzaala. Osibuka. Nga tebaagalayo nnyo. Banzaala wali bazaalira Nankulabye awo. Naye abantu nga babeera batuvuma ab'Enankulabye. Abantu bangi bazadde Nankulabye nabavuddemu. Ndaba Spice Diana yakulira Nankulabye. Ono waliwo ne Kyali wange omulalira yakulirawo Nankulabye. Waliwo n'omwana ani? Evelyn Namulondo. Naye waawo. Bonna boyogedde bantu balungi. Ndiwe Nankulabye. Okitegeera? Azayo omumanyi? Mulami. Eddoboozi lye njagala nnyo. So Nankulabye twalina tumanyi be Kawempe kubanga bakamiiri Kawempe, Shiba Kawempe, Fikfameka Kawempe. Naye Nankulabye ejjayo abaana ab'obuvunaanyizibwa. Bambi. So maama ne taata balina gye bali. Maama mugenzi, taata mugenzi. Ndi mulekwa. Mulekwa bambi. Era tulina ku bantu. Ndi mulekwa. Mama yafa muto. Mama yafa siri muto. Actually mama wange yafa nga naakawango kugenda e Canada. Saamuziika nakoma mulaba ku airport. Saasobola nakuziika kubanga ebiseera ebyo empapula zaali tezinnatereera. Ankyali mu lutalo lw'empapula. Obimanyi bw'ogenda eyo olina kusooka kutereeza empapula. Ekyanzija wano. Byonna oyagala obimanyi. So otuuka lwaki empapula zitawaanya nnyo? And how did you know? Wasooka okuyitaayitamu n'otuuka e Canada? Nsobola okutuuka e Canada. Nga bwe nkugambye nakuzibwa single mom. Kati wakati awo mukuzibwa single mom waliwo omwami yali mu Canada mu Faransa nankwatako nabeera penipo wange. Nampeerera kati ne wajjawo programu eyatwala abaana bangi ennyo okuva mu Uganda mu 202. Bali bagiyita World Youth Day. Nanteekamu eyo programu. Naye wentuuka e Canada eyo nayina ettu. Wali lubuto. Tuli bali akabaka. Ng'omukopi baana lubuto. Naye omwami wange muyita King. Gwe naye ffe tuba ne kabaka. So maama bw'aba olubuto naabagirika lyettu. Nali lubuto bambi ng'ate ndi mu myaka gyange egya teen. Nentuuka eyo. Nga mutuufu, yes. Nga mutuufu okuzaala omwana omu Canada kyekikola. So omwami ono omusanga eri? Omusanga naye? Mwami ono nava naye ate olubuto nava na Rwene. Ova na Rwene? Nagenda n'ebyange. Muli mukusoma, muli mukwegadanga. Neno bannange. Penipo yamanya nti no asasula no lwegadanga. Bannange teyamanya. N'olubuto teyalumanya. Ono omwana naye pale bamuweera naawe? Taata baby. Bannange. Nibyo byali bizibu. Otyo? So tuuka e Canada. Ntuuka e Canada ndi lubuto naye nagenda okuva wano nga kyonoonese kuba omuntu eyali andabirira yali father bano ba priest abakatuliki. Kati ng'omwana wa father okubanga ofunye olubuto. Oli mu sister? Saali mu sister naye mama wange yagamba kale kati ne bano tagenda balabirira tagenda like it was bad. It was really bad bambi. Naye olwa peer influence olwa everything byonna ebyantukako ng'omuvubuka n'embeera mu eyo embeera. Bwe ntuuka e Canada, of course, owulira amaloboozi mangi
bw'osigala ojja kuzaala omwana omu Canada biki birina life egenda kukyuka. Kati ye yali mu Montreal nze nga ndi mu Toronto yewali conference, so after the conference nensigala. Of course nenekwekamu kubanga ye yali muzadde wange nga nti omugamba, naye ne banteeka mu kibiina ky'aba young mothers, teen mothers, kusinziira ku myaka gyange ne bandabirira buli kimu. Bandabirira okuva ku lubuto mpaka ku kuzaala. Olutata baby ngaali wano Uganda tewaali na ssimu nnyo ebiseera ebyo ng'okumuwuliza. Olina weekend okuba ku ssimu ng'agenza wali essimu. Okitegedde. Kati wazaala mwana ki? Mwana mulenzi. Wali oyagala okusookeraku? Nali njagala mwana muwala naye Mukama n'ampa omulenzi. Bwe kiba ate omukazi asookera ku mulenzi okuggyako ng'amaka gagenzemu baagala mulenzi. Nali njagala mwana muwala naye Mukama n'ampa omwana omulenzi. Mwana nga akuze kati musambi wa kapiira. I'm proud, I'm a proud mom. How was it like okubeera eyo ku mawanga olina omwana? Kye nasinga okwagala Ruth tebanjajinga. Kya inspiringa nnyo nti bampisa mu counseling wa consenting okufuna olubuto omwana omwagala onoomuzaala onoomukuza nga maama. Like they did all that. So emyaka wali otuuse gyesalirawo? Nali 18 ya nali 18. Nali 18 naye nga ejja 18 ninga owa 14 oba 15. Mu nsi gye sitalina gwe mmanyiimu gwe sitategeera kubanga jjukira father twali twawukanye nga nkukuta n'ebyange tebyali byange. Olina omwana kati bano baakulabirira baakutekinga on n'omwana wange era mu mwana wange oyo mwe nayita n'okufuna empapula za gavumenti nenfuna obutuuze. Olwokuba ozadde omwana obutuuze? Omwana omu Canada. No, nayina ensonga zange kubanga okusigala e Bulaya Ruth bakubuuza ensonga lwaki toyagala kudda wano. Noga nti no banjigga olw'ebisiyaga. Ate nga ndi lubuto. Kubanga manyi abantu basinga okubutricks basinga okozesa bwebwo. No, mulimu ekya domestic violence kikolera nnyo abakyala. Mulimu ekya domestic violence kikolera nnyo abakyala. Kubanga bayinza obbiraba awo ne bategeera. Mulimu ekyokuba okutulugunya. Mulimu ekyokuba nti bakufumbiza nga tonnatuuka okusinziira ku myaka gyo. Mulimu ekyokuba ngeri ki gye wafunamu olwo olubuto ebibozibozi bibaawo naawe. Kikuyamba okufuna ebipapula. Kamanga mulungi. Abantu balina okufuna ebipapula mu Solome. Canada tukyagaba ku mpapula zikyaliyo. Canada mukyalina ebifo. Nange nzije. Onoosobolayo. Omuziro n'ogusobola. Sisobola mwana wange. Sisobola. Akasana kaba kangi nnyo nnyo. Empewo eba nnyingi nnyo nnyo nnyo. N'okkiriza by'okutumiikiriza. Ate ze n'emputu. Tumiikiriza tonsindiikiza gye sagala. Eby'okuboggolera. Kaakati wano obahamba otuuka n'osetolinga wamalayo ebbanga ki okutandika okukola by'olina okukola? Namalayo ng'emyaka 2 ku 3 naye bwe natuukayo kubanga nali mwana ali sponsored. Father wange bambi yansponsoringa nandabirira buli kimu nampeerera talina kyatampa omusajja oyo mu butuufu sobola mwekwasa. Bwe natuukayo nendaba embeera eri n'embeera gye naviiramu wano nenfuna ekirowoozo nenkola ekibiina ky'aba young mothers nga ndi Canada nenkitandika naye nga nkitandikira wano. Nalowooza nnyo ku mwana ayali mu mbeera nga gye nalimu nga basoose okugamba kanako kalalu kamalaaya keegabula keekola biki byonna kwegamba counseling gye bampisaamu n'obuli kimu omwana omwagala biki neŋŋamba naye kati omwana ali mu situation gye ndimu e Uganda akikola atasobola kufuna opportunity ng'eno okitegeera. Ate nga gamba gwe omwana amufuna mu mukwano naye tebuza kati omwana nga bamutulugunyizza byonna neŋŋamba kankole ekibiina ekyo to give back. Nze njagala nnyo ensi yange so nenkola ekibiina nenkineeminga okuva mu muzadde wange kubanga he was a French Canadian ye yali Perete so nenkituuma Perete Teenage Mothers Foundation kiri awo Nansana. Okitandikawo ku mulamwa ki? Nkitandikawo to empower the young mothers. Abaana like abazadde ku myaka nga tebanneetuuka nga mwana naye nga alina okukuza mwana munne. Kuba nze nafuna omwana wange nga
nensoka nembera mu bwa single parent nga ndi mwana naye nga nina okukuza omwana wange mu nsi gye sitalina gye gwe mmanyiimu mu nsi kwegamba nga bw'omanyi ekyeyo bwe kibeera ku kyeyo nabonaabona kubanga father yanyiiga nasooka najjawo obuyambi ku maama wange ne baganda bange kati nalina okuba nga nnyingira okukola bifactory ebiki ebiri mulimu ebyo byonna ebya wansi ng'ate ndi nga nkyalina lubuto nina okulabirira maama baganda bange buli kimu byonna. Ng'okola emirimu emeka olunaku oba mu wiiki? Nalina emirimu ebiri. Nali nkola obwa babysitting ne mu factory. Kati ng'osulawo? Iyo osooka n'osula mu shelters, waliyo ebifo bye bayita shelters. Nasooka ne mbeera mu shelters, bwe mbeera eyo mu shelters ne nvaayo gavumenti n'empangisiriza akayumba. Omanyi gavumenti z'eri zo nnungi ku basinga omaaza. Olina omwana waabwe Omukanada. Omwana ate muddugavu nnyo n'okalabako. Otyo ne bakupangisiza ennyumba? Bakuwa buli kimu. Bakupangisiza ennyumba ne bakulabirira ne bakuwa akasente ne bakuzzaayo okusoma. Actually naddayo n'okusoma nga weewaddeyo mikono gyabwe. Yeah, namala nze kuzaala ne banfunira program. But during that time of preparing bakuwaayo like nga tugamba oluzungu, math, English okusobola okuyingira. So how was it ng'omaze okuzaala? Era waddamu n'okuba ebyo ebibiri ebyo? Byokka. Mirimu ebiri ku esatu Ruth gy'oba okola. Nakawere wazaala nomali? Bannongoosa. Omwana wange yajja pre olw'ebye nali mpitamu. Njawukanye ne father wange, sponsor wange. Nakolanga nnyo mu mirimu gya factory gya kuyimirira. Nina okulabirira mama wange, nina okulabirira baganda bange. So omwana n'avaamu nga tannatuuka? Omwana n'avaamu nga tannatuuka. In fact nava ku mulimu ogenda okuzaala omwana. Lwaki tewamusindika namukulongosa mulongosa ate nga premature? Nafuna high blood pressure n'endya. Jjukira obeera mu shelter. N'endya n'ebirowoozo ne stress. Okusosola tekwaliwo? Byonna bibeeramu. Bakateeka mu incubator mukazi wattu n'olukindolo? Nakuuma omwana wange mu ddwaliro emyezi ng'ebiri. Kumanya yajja nga bukyali. Obuyambi ng'obujjawo? Gavumenti byonna bya bwereere. Mulago zeeri nnungi nnyo. Sinalo kituuka bannange oyinza okulaba abaana bayinza okuzaala. Sijja kulima mu nasasula ssente nno. Kubanga already nali mu system mu kyempapula. So oba kubanga tewali eno ng'oli e Uganda? Omwana wange alabika teyandibaddewo. Kubanga like yali very pre. Nga bwe bagamba lungs zirina okukula, jaws zirina okukula, tasobola kuyonka buli kimu. Naye ekyansanyusaamu like munnange bakusasula okuyonsa omwana. Nze bansasula okuyonsa omwana wange. Naye banaye sinanzaze ndi mugagga abaana 7 bonna. Singa obugagga bwendiko obumanyi. Bakusasula buli myezi gy'omuyonsezza mwaka gw'omuyonsa? Bakuwa supplements like bakuwayo ka extra money. For example, government eyinza ogamba tukuwayo $3 a week. Bw'oba oyonsa ne bakwongeramu 10. Buli week? Oluusi zijja by weekly, oluusi omwezi. Kisinziira waliwo ba counselors b'obeera nabo. Bakolera buli kimu. Nawe nyinza ozzaala. Gavumenti yeekulabira ng'ozadde. Okuyonsa ne bakusasula. Wano n'omwami batakusasudde. Omwana nno naye bamala bw'omala omumuzaala n'ofuna empapula naye bamuwaayo akasente. Nage kamwanyi. Oba kubanga omusajja no yalina okubudaabuda ebyo byonna we bali kunzaalira. Ndi single mother tokijjaawo ekyo. Jjukira. So emyaka 2 oli mu incubator olabirira mwana mu nursery? Myezi 2 myezi 2 omwana wange n'avaayo. Nodda mu njuyi? Awo ne bakufunira ennyumba, awo ne nva mu shelter nenzira mu kabachelors kange ne mbeerawo n'omwana wange. Nentandika okunoonya emirimu n'enkola. Nejjukira osoma? Awo ebyo ebya math English tebiba bizibu nnyo. Kati bwe namala nempita tests zange nenyingira Ryerson University nenkola obwa social work. Okola ku computer no online? No, nagendayo in person kubanga
bw'obeera mu university bakuwadde care gy'oleka omwana because government zeeri ziba zaagala zikwasizeeko osobole okulaba nti ofuna ku mulimu ove ku ssente za government kati the choice is yours okusalawo neneewaayo nensoma nenfuna degree yange mu social worker nenfuna omulimu nentandika okukola ebiriyo omwami wange yali ayo waali naye ne mu sponsoring anajja tata baby nomugamba baby jangu negate ate omwana yali akugambye nti talina buyambi bumumala kujja lwaki osala n'omuteeka mu ssente twasigala tuli mu mukwano era ng'omwana we amwagala nga nange anjagala relationship yaliwo so nakwegattako nanneegattako tofuna olubuto amangu ago akwegatta ku mwana yenkana ki badda yali awezeza emyaka 5 mutabani wange aba akuzaawo so ngaokola emirimu 3 mama omuweerezaako eno nawe okubeerawo ate n'omwami akwegasseeko teyakuyambako ye omwami wange bwe yajja nayina omukolera nze kye bankolera naye n'addayo n'asoma of course osooka n'omusapootinga nga yakajja then n'amala naye n'amaliriza okusoma n'afuna omulimu abaana nga bagamba nti omusajja kasita kwegattako ekyo kasita amanya okutegeera ekifo n'akitegeera nga akuddukako owakikola oti kisinziira musingi gwa laavu leero si lunaku lwa laavu kisinziira omusingi laavu eyo waliwo bondage kirimu omwana naye mubutuufu omwami wange simubuusabuusangako sajja bakyala bakazi baabaana 5 ng'oleeta onoomu simubuusabuusangako mu kyokwagala n'asoma naye n'amalako netukomawo twakomawo Uganda netukola embaga yaffe we officially wedded nemala nemuzaalirayo akembaga akawala kasukaali nemuzaalirayo kasukaali nako ka Canada bombi ba Canada mutandika eno egundi yoyise ey'aba teenage moms esente nga ziva ku mmwe obeera still ng'ozijja Canada nali nsabiriza nansabiriza kwegamba omwami eyankuza oyo father eyankuza namulaba yatuwandiisanga amabaluwa penny pause biki nasooka mu kugamba mikwano gyange omanyi bwe mubeereyo nga oli mother mugenda mu women groups ne bakuwa obugoye bakwano bange bangi bampa engoye z'abaana baabwe kubanga eri tukyusa engoye olwa weather okitegeera bwe kuba musana ne tuzikyusa biki so nasooka kufuna ngoye na bitabo nensooka nembeera nga mbireeta eno nitandika mpola mpola natandikira mu garage yali metroni wange netutandika mpola mpola nenfunayo abawala nga 15 bwe tutyo nga just byakwewanyisa magezi nangoye then nemala nentandika mpola nemba waka capital nga ne baluka beads edda walingawo beads ze balukanga simanyi oba kati abantu bakyazambala nga za necklace bakyazambala abaana ne batandika mpola mpola nengenda nga ngejja mpola mpola ekintu nekigenda nga kyeyongera nga nsabiriza mu bazungu mikwano gyange nenkola website donation biki webityo kaakati kintu nekingejjako baana nange nali simanyi nti ba young mothers bangi mu Uganda in fact nafuna okusomoozebwa olunaku lwe baasooka okunkyaza ku mpewo like abantu abamu bakirowooza nti okuleeta programu eyo oba encouraging abaana abawala nti soke okufuna eki naye nze message gye nali njagala okuwa nti si buli mwana azaala nga tanneetuuka nti ekitegedde nti oba guba musango gwe ate okusinziira ku baana be nayina abaana abasinga balinga ba house girl nga azze mu kibuga kunoonya school fees nga ogamba genda okoleyo wa muganda wo ofuneyo ezikutwala mu P7 mu senior 1 biki mu kwetoolola nga n'aba basobezzaako be baaba mu bikomera so it was like a sad story but after people got to know kati nkiwa mu Uganda ebitongole birabirira abaana natandika n'abaana 5 nina 50 n'okusukka nayiya obuyambi donation kyatuka ekiseera abazungu nga kwegamba abazungu beekengera nnyo nti gwe omuddugavu osobola okukola ekintu ne batandika okunteekako obukwakkulizo nga bazze okulaba organization n'abaana baabwe nga basanga abaana bange n'obwana bukyafu oba tebeegira abaana jjukira babeera mu condition ne batandika okunteekako amateeka okuwa ssente bwe ziti okulabirira abaana adoption fostering
okitegeera ne batandika ogamba bajja kuba mama baabwe. That was not nice. It wasn't nice. Ne ntandika okufiirwa awo donations. Waliwo abalala abaali bazze nga bakyaliwo wano sagala nakwasanguza linnya naye nga option gye bampa singa omwana ajja okupita mufuna bagamba olubuto sirwagala omubiri gugwe muyina omuwa option ey'okugyamu olubuto. Kwegamba funding eyo abazifuna tebanyonyola naye zijirako obukwakkulizo okitegeera naye nga nze sisobola kujja mu lubuto lwa mwana kati nenjiya nentandika okwesakira ssente z'okulabirira abaana bange nze nganze nenjiya nentandika otegeka conferences eza women awareness. Kati wano gwe ofuniramu wa okubanga ofirawo nnyo okubanga oyiiya bla 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 oba ofuniramu wa okulabirira abaana bano? Nze nange nakuzibwa ku ssente ey'omuntu atayali talina bwempita ne baganda bange era yensonga lwaki ndi Canada, yensonga lwaki ate nange mwennyini nali young mother kye bayitamu nakiyitamu lwakubanga nakiyitiramu mu nsi gye nalina support nti gavumenti yayimirira nange ate wano nga tewali gavumenti esobola yimirira n'abaana. So it's my baby, it's my passion, nkyagala nnyo. Abawala bano bafuna otya? Abawala abamu kati ku website tuli kibiina kyagejja website batulaba, word of mouth ku kyalo, poliisi, banna abakyala ekitongole bakimanye nansa nawe kiri lumu nja kukyazaayo kojja olabe ku baana bano beereeta word of mouth. Ate ekirala kati twava ku counseling tuba counselinga tubawo emirimu egy'omu mutwe. Omwana ajja ku kitongole kyaffe nayiga okutunga okukola enviiri n'okuba sabbuuni. Yes. Kati nabe tumuwa ka capital katono nti asobola okulabirira omwana we. Byonna tubikola. Byonna counseling baziyitamu n'omwana bw'amuzaala tuweerera abaana mpaka ku P7. Wow. Okusomozebwa kikosanzeemu? Okusoomozebwa kwensanzeemu bwe mba siri mu Uganda okola recruitment okufunira ddala akyetaaga engeri ekitongole gye kiri mu Wakiso district. Oluusi wabeerayo basingo mother nga yatabuka butabusi na musajja na biki screening eyo it's a very big challenge okufuna omwana omutuufu akyetaaga ayeetaaga obuyambi bwange. Of course ebya ssente funding kalubirizibwamuko kuba kati akasente nkafisa ku conferences zentegeka abantu bangi bamanyi baagala ogenda e Bulaaya weebityo bitatambula bulungi kusasula abasomesa biki challenges ezo bwezityo. Ekirala nateekawo program ey'okugezaako okunoonya taata w'omwana like to the roots at least omwana omukkirize ne oba togenda mulabirira awo kulena komba sowaani. Conference ezo zoyogeddeko ziba zaaki? Ziba za nina conference za mirundi ebiri kubanga ekigendererwa kyange okwempowering omukyala akola business eyiye bikiso nina eya business bagiyita made in Africa. Sagala kuluzinga touch on the African eya business kulaakulanya gwe business yo gy'oyina lwaki akatengi ngenda nenkagula mu Zara nga naawe osobola okantungira lwaki akatengi nkagula mu H&M nga naawe osobola okampa okitegeera. So abaagala okunoonya business nozitwalako eri art and craft bikola nnyo eri ewaffe abakyala abo bwe batyo then nembeera nange bitwalako e Canada. Yo balwaki lati gye nsinga obbeera. Then nina ey'okubiri yo ekwata ku by'obulamu kati nina we ya HIV and AIDS ebeerawo mu August eyo tubeerako tukola ku awareness kati tuli ku HIV for the last 2 years stigma nti akawuka ka mukenenya bubeera nako si yenkomerero abakujajinga kiki osobola okwekolera kiki osobola okukola bw'obeera mukyala ng'okayina n'omwana osobola omuzaala n'akula n'abaana bo osobola obbategekera. Abantu balabanga kiba kizibu nnyo abantu abasinga balagadde nnyo okujja e Canada ne balabanga ebintu ebizibu nnyo okupanga okuyingira emirimu bagamba balala olina kusaba nga olina olulimi okitegeera. Okufuna visa y'e Canada
empapula ze zikweyimirira nga bw'oyogedde kimuyita wano paperwork. Visa yo nzibu nayo olina okulaga immigration officer nti ddala gwani Ruth ajja nti kati ozze kati nina plan ekuyita ohostinge obeere host ti conference eyo bwenedda ojja kudda. Excuse me. Oh God. Nti conference eyo bweneggwa ng'omaze okuhostinga onookomawo e Uganda. Kiki kyolagawo? Kubanga ne baserebu abamu nga ggwe basigadde bangi. Nze siri serebu. Mama w'abaana. Kati ekyo we wava obuzibu ku visa. Yes. Naye nga kyangu nnyo omuntu okutandika okukola tewali mu buzibu olulimi and everything emirimu gyegiri. Ekituufu kiri nti omunnayuganda ndaba mba nkugamba ku by'e Canada we bituuse funa visa ebisigadde oyisaamuko ku bizibuzibu naye nga gwe kasita ofuna visa tosobola kulemererwa. Visa ngifuna ntya? Nalyagadde omwana wange najja visa bazifuna batya? Ruth nateekawo omukutu gwange wembuulira abantu engeri gye bafunamu visa bajja kugendayo baguyita kiva e Bulaya visa tips. Kiva e Bulaya visa tips guli ku YouTube. Wala tewali just YouTube. Abasinga bampita mama Pitmoff balaba bampita mama kiva e Bulaya then nkola ne sessions buli lwenzija kati nga ku Friday eno nina session egenda beera katikati ojja nenkuliramu netukuliramu. Naye kakati tulina kutemera abaana baffe empenda kubanga kati ffe tutali wano naye abaana bo ne beeyongerayo. Ekirala abaana emirimu gye bakola eyo gye bafavoringa ani afaayo okukola nti nno bw'omwana Uganda mumanyi okwekolamuko omulimu. Gwe mwennyini afunye visa olina osooka okwebeereramu. Ekisooka obukulu ky'olina okusalawo kwe kusoma okw'obukulu. Emyaka gy'oba otambuliddeko bw'otasoma ojja sigala mu gino emirimu kulongosa bakadde kusimula wansi. Nejja abakadde era olina okugusomerera. Naye bwe weewaayo n'osoma buli kimu osobola okukibeera. Ruth osobola okuva wano nga wali wa P7 n'ofuuka dokita oba looya. Omubbanga ki? Tono nnyo. Wow. Kubanga sisi twali tuwuliramu zokka zagenda eno wakadaama naye kati bwemanga nsobola okujja eno nenfuuka nurse doctor. Yeah, you can. Olina kwebeereramu lwakubanga nti nno bannayuganda twagala nnyo shortcut. Twagala nnyo ebyokumpimpi. Jjukira omwana ava wano tiketi agyewoze ezaakoba ku visa yazeewola aleseewo maama nga nze bwe natambula kati olutuuka aba anoonya obwo obusente obwamangu obwo obudde ne buyitawo. Naye osooka n'okolako full stop nogamba musooke mu nninde n'ofuna ate ekirungi. Bintu bibiri bye weetaaga ng'ozze Bulaya. Weetaaga empapula, weetaaga omulimu. Kati nze abaana bayita mu mikono gyange nkugamba tusooke empapula kubanga tutasooka mpapula be bano be mulaba ku Facebook petition sayininga abamuzza biki ne tusooka ne tutereeza ekyempapula. Bwe tumala ekyempapula ne tusoma ne tufuna omulimu nosetulinga ate no noleeta ne famire yo. Gwe omuntu omu oleeta maama jjajja abaana golomba nfuuse mutuuze byonna asobola mubikola. Nkuwa amagezi ndi muwi w'amagezi nkuwa amagezi bw'okkiriza okutegeerera Ruth nno omuntu omu ayinza ogaa Ruth yantegeerera ate ng'alinayo omulala eri amutegeerera Sarah Nakaayi ate waliyo ne Solomon ogedde ku Nakaayi wabula ate ne Ruth Wanyala naye n'amukubira akasimu ne bbaasa gy'ali naye n'amutegeera. So kyekisinga okusumbuwa abannayuganda abataataaganyizibwa n'enkwe abantu bageze ku mawangwa okweryamu enkwe ebigambo omugambo ebigambo bingi ebigambo so biki bye mmalina okutunuulira nga nsazeewo kisinziira myaka gy'ojjiddemu kati waliwo abaana waliwo Canada we yayiira visa neeyiwa visa omugigi gw'abaana ne guyingira kati abaana ab'obuwala okuva wano mbeera mbagamba bamanyi nti nno bwe weeyambulira omusajja ajja kuwa empapula bwe weeyambulira omusajja ajja kuwa akasimu kwegamba ebyo naye nze omwana omuwala mugamba essimu osobola ogyefunira empapula osobola ozzeefunira nga teweeyambudde ate ebyokufumbira abakadde tofunayo ali okumpi okutu lwaki ng'empapula weeziri ebiboozi nabikugambye
lwaki tokola ekibuuzi kyo lwaki empapula nezo eza laava ezo zimenyamu proof ebifaananyi account ebiki ddala tulabire ddala mweyagala anti akatonto bamwetega teekawo ekibuuzi funa empapula ezizo oleete abantu bo kyekira kyewalyagadde okugamba abalabi bange abalabi bo about kiva e Bulaaya visa tips nti bw'obanga otandise olugendo lw'okunoonya visa manya nti mulimu okufiirwa manya nti ssente obanga zitadde mu betting ziyinza okudda ziyinza obutadda wekiyitiramu nga visa ezze wekibijjira nga visa egaanye togivinga up naye choosing kwegamba si buli muntu nti asobola okugamba nti nva Bulaaya nkutwala e Bulaaya nsobola okutwala e Bulaaya abagoba ku visas bangi tubeerabye ku TV bingi kwegamba abantu abatali ba mitima mirungi abafera abantu kubanga buli omu akimanyi omuntu ayagala okutambula bangi making sure wojja information n'ekyokola ogijja ku source entuufu kyekyo kyenyinza okugamba kiba kuki omuntu ogenda e Bulaaya n'akola n'azimba n'ewaabwe ate omala n'agenda n'alemererwa ddala nga te bonna baagenda mu period y'emu ate nga bonna bakola n'atakulaakulanya wano mulimu abaava wano nga bakoowu nga yo Uganda yagisangula n'atuuka eri n'akola ebyeri n'agula nnyumba z'eri n'awasa mukazi w'eri n'abeerayo ne mubeeramu abamu famire zaffe zitulemesa emikwano gitulemesa buli akubira nsomera akanamba nsomera bino nsomera biri ebyo nabyo bituzza emabega okuva wano ng'olina obuvunaanyizibwa bungi ab'okuweerera bangi ab'okulabirira bangi biki ofiisi zaawe ez'akasawo ka seminti anti munayo batunyumiza nti bw'otuuka eri muno ga ssente bunozi musangawo ne mukuŋŋaanya mutuuka mu kikutiya kati obufuna omuntu ali ebweru n'abalala bagezaako ne babeera frustrated ne babibagulira nga si bituufu ne babibazimbira kwegamba abantu b'omu diaspora tuyita mu bizibu bingi wabeerawo ensonga lwaki omuntu asazeewo obuteekulaakulanya wano lwaki teyeekulaakulanya lwaki tebiyiseemu ruusi wabeerawo ensonga biki bye bitamanyi bye muyitamu like kiki bye tutamanyi ku mmwe bakiva e Bulaaya njagala omuntu atulaba alabe nti bwe nzija wano kino kati omwana ankubye ka makeup kakutuddeko nti bwe nzija wano nange mba nzize kuwummula mba sizze na bisawo bya ssente tukola emirimu egisukka mu gumu oba ku ebiri kitegedde okulya emmere gye tulya si emmere eri organic eya wano obutiti bwe tuyitamu oba omusana gwe tuyitamu ku mirimu ba boosi baffe okusosola tubeera ne mental disorder like kwegamba tubeera mentally not okay tuba tweta njagala okumanya nti omuntu kuba akafaananyi nti munno omukubireko omugamba oli bulungi bills zokka oyinza okuba nga olina omulimu omulungi naye olina okusasula essimu olina okusasula ennyumba olina okusasula kebo buli kimu okisasula olina okusasula insurance kebo zino ez'amasannyalaze kebo kizosasula kebo kizoyagala okusasula ebya TV mu biyita bitaano ng'olaba TV DSTV subscription wa DSTV ye kebo subscription wa DSTV ye kebo abaaki nange njala kusasula kebo ate nga jjukira DSTV gisasula okay kebo ye subscription okay ntegede ni mu class kati kwegamba bills zokka kati kofisawo akatono bambi mubeere bakisa tinsevingeko nguleko akasawo ka seminti nguleko kapoloti mbasanyuseeko otulaga ffe tetulaga kyetujja nakyo oba bazisaasaanya ne mujja mukuba designers olwajja n'osaasaanya oti kati mumanya sente diriwo manja kubeerako kiddo kituufu aye waliwo abalala balina omuze ebintu byonna byerabidde emibugu gyange gyabuze ati mukola ebintu ebyo soolomye kubanga abasabiriza muba bangi ye excuse
naye ng'ekituufu omuntu ali e Bulaaya mwagale bwagazi ajja kusikirizibwa naye akuwe. Buli simu gy'okuba tebeera yakusaba ebeera ey'okubuuzaako. Kubika bw'ejja ssaawa 9 ogw'ekiro for sure eba yakubika. Ogw'eri e Canada bw'ejja misanasana awo wabeerawo omulwadde ali obubi asiririrwa eza January za school fees. Yes. Noga nfudde ezagala okusaba naye nga kitwala bbanga ky'okusettlinga okutandika okukola akasente otandika okumanya ffeddi otandika obbasaba. Kati ennaku zino Canada byakyuseemu abaana ne mwezi gumu work permit abagiyina. Ofunyawo ssente? Ofuna omulimu. Mirimu gye giri. Okufuna omulimu n'okufuna ssente byanjawulo. Essente ozifuna naye ensaasaanya yaazo. Bills nga bwe nkugambye. Kuba kakati emmotoka muwano mugula emmotoka naziwulidde simanyanga ziri mu miliyoni 3, 5 simanyanga biki. Ffe waffe ogijjayo bujja ku credit card n'osasula mu kibanja mpola. Essimu wano muzigula bbeeyi ogijjayo n'ogisasula mu kibanja mpola. Nejjukira buli kyojjayo osasula ne current. Mu bufunze bannayuganda tuli bagaga obbasinga. Ffe tukola bintu bya looni tufuna byaffe bya cash. Okakasa ezo zonna tusasulirawo ate gw'okyogedde. Omwana akwata essimu nga bagisasulidde miliyoni zezi 5 nateeka wali kati gwe bajja kukusalayo mpola mpola. Esinza bannayuganda beejoboolera bwereere bagagga bakola cash down. Bwe mba ntuuse e Canada kintwalira biki bye nabadde neerekereza okusobola okufunamu credit cards bazigaba nnyo. Jukira credit card wano muyina credit cards naye ng'ate ssente zammwe ye lwaki biri bwe bityo? Sente zaffe zibasalako swipinga naawe ne basala ku zizo. Wali we bakuwa credit card nti ya mutwalo ziba nga bazikuwadde. Kati olina okendeeza ku credit okubuildinga sigamba nti ozigaane naye balancing engeri okugisasula okugimaintaininga. Soma credit yo ebeere ennungi buli kimu kijja kubasava. Obeerenga okekkereza tosanyuka nnyo. Osobola okusanyuka. Ate ffe tubakolera ebivulo yagala baleme butajja mu bivulo mbatwalira abayimbi ani designer wasinga osinga okwambala bannaaye wagwe ekikusanyusa kyoyambala ngula nnyo online for sure. I shop online. So tolina designer? Sambala brand njagala nnyo Guess. I love Guess Masiano. Okay. Yes, I love Guess Masiano. Bwe mba nga neewaddeyo nti kati kanewem I love Guess Masiano. I guess mutono nnyo mu Uganda. Gucci twina Versace twina Louis Vuitton bamwogedde butuufu oba yoyo Louis Vuitton bamwogedde byebyo LV sibigoberamu nnyo ebintu ebyo kubanga nze buli kyenteeka ku mubiri gwange oba lwaki nnyuma munakafiga keeko era omwami yeebale sibigoberamu nnyo ate nina abaana ab'okulabirira nina organization ye ne mmala ngikwate ye ya Versace gy'ogambye ssente zaffe ssente z'abaana mpulira biki byokola for love? For love? Olakozeko ekintu n'ogaana naye mbu tufaanane ku ki kati kino kye nakola ng'okikoze lwa mukwano naye ng'ebyaddala naye washulamu nga lwakyabusifu njagala omwami wange ebyekisiru mwagala nnyo ebisembayo nange simanyi bale mbere bulungi bye